mujebale ko jonna kimusodo kwasaka engalo nako lwaleero subira nti muli bulungi era buli kimu kibatambulidde bulungi mwebale okwewaayo mu mbeera yonna yonna ne mulabika nga mukikwasiganya ne musobola okufuna ekiguli amagala eddiba sibadde wa kukola vidiyo eno naye nakwatiddwako omanyi mu bintu olumu bye tukola waliwo ensonga gy'olyanga ekkutteko nnyo ku mutima kabe kasinge ng'eyagala nakuleeta maziga ekintu kino tukibuusizza nnyo amaaso era teriyo muntu n'omu yeri avuddeyo kyogerako oba naawe kenyininyini nkuba kyeyo gwakola atoddanga kawo n'okirowooza naye nze ku lwange nalisabye nti nkuba kyeyo ng'omaliriza okukola ng'okimanyi nti togenda kuddayo ku kyeyo ng'okomyewo Uganda nalisabye nga wakamala okudda bwoti ogende ofune okubudaabudibwa oba ogende mu kitwaliise rehab kubanga bw'obeera eyo emyaka gino ebiri minene olina ekibeera ekikuyingiramu olina ekibeera kyofuna kyoba tewalina ekiyingiramu ggwe oluusi ne wekanga nga wali toli mukambwe naye kati ng'omuntu agambako akantu katono nnyo n'okaalamuka n'oyomba olumu omaguka naye nga wakomawo Uganda n'essaawa eno wenjogerera waliwo ali mu mbeera eno bweti wenjogerera kati ng'omaguka obeera weeraliikirira olw'okuba nti environment gy'omazeemu emyaka ebiri ekuyingiddemu bukulu era nabadde nina omukyala gwenjogerako ko naye Uganda omukyala ono naŋŋamba yalina muwala we ng'akola mu nnyumba yamaliriza bulungi kontrakiti ye neggwako nadda e Uganda naye ng'essaawa ze yakolerangamu emirimu awo ze yazuukukirangamu saawa 9:8 awo 9:10 mu kitundu nga bwe zituukanga bambi mukazi wattu amaguka nadduka n'atandika okwekanga obudde bwandese dda kandi imagine ng'ali Uganda nti ekibeera kiri eri kikuyingiramu n'obeera nga olina embeera gy'otayina mu bwongo bwo oba obwongo bwo ne bukosebwamu so naali kusabye mukwano gwange omulungi andala essaawa eno idea eno bw'oba osobola ng'olaba nga esobola okukuyamba oba ng'olaba nti erimu eggumba osobola ogitwala osobola okwefiriza ng'okomyewo Uganda n'ogenda mu kifo kyonna kyonna ne bakubudaabuda okudda mu mbeera yo yennyininyini ey'obuntu gwe kullo olaba nti oli mulamu tolina kikyamu naye genda bakubudeebuddeko okomyewo mu mbeera yo eya bulijjo tewali mukambwe wali tonyiiganyiiga mangu naye kati obusungu bwangu okukwata alumu oyinza n'okubanga bambi okambwalira abaana bo bewaleka because nti wayingiramu ekibeera kiri nti omuntu ayinza okuba nga akutuma butumi omuwalabu nga naye bwomumanyi akutuma butumi fooko n'akulekanira nga akubogolera nga bye iPhone so nkugamba mukwano nti gendako bakubudeebude ebifo bingi bw'oba otuuse Uganda buuza rehab tebajja kukuseera weefiriza ekitundu ky'omwezi mitwalo 3 mitwalo 15 genda bakubudeebudodde mu mbeera ene ebiseera ebisinga abantu abamu babeera tebeetaaga kukuba mpiso wabula aba yeetaaga okubudaabuda okumuzza mu mbeera naawe kenyininyini essaawa eno olaba oli mulamu naye genda bakubudeebude odde mu buntu obwa bulijjo emyaka ebiri minene era bangi nakati ng'amaguka bambi mukazi wattu olw'embeera eyo gy'afuna gye yalimu kyenkugambyeko kiri ekituuka ku muwala oli bangi n'abala essaawa eno ng'omutima gukutunguga olumu ogenda okwebaka ne bikulemerera olumu ozuukuka otuyanye weeraliikirira because okutya embeera gy'obaddemu ebbanga eryo kale nkugamba nti ekintu ekyo kisaana ogende bakubudeebude ng'okomyewo Uganda kobe nga tokiina kobe ng'okiina omuntu asaana okubudaabudibwa nadda mu mbeera ze eza bulijjo kubanga counseling esookera ddala eddagala erisooka liba counseling era abantu abamu bemutera okulaba bafa lwakuba nti baba tebeetaaga mpiso obula beetaaga obbaza mu mbeera mu nnomo yaabwe nga olaba batwala bano abantu muterola mwalabako okukuba n'abayimbi yanywa enjaga n'avaako ne bamutwala mu rehab nadda mu mbeera zaabwe mubamanyi Jack Kyandiru yatwalibwako mu rehab yatereera Keko yatwalibwako mu rehab yatereera n'abalala bangi kati rehab osobola ogikolera mu kintu kyonna kyonna
okuzza omuntu ebirowoozo byo. So ne bwe tugenze mu rehab ebifo bingi naye nga mukwano sali kiwagidde komawo Uganda gwe n'otuula butuuzi n'otandika okukola bukozi genda bakubuddeebudde oveemu ekibeera kiri ekitaakutonderwamu otegera obeera mu kutya eyo olumu ne bw'oba ng'okomyewo bulungi bye byange kyenyinza okugamba oli wadde mbotwala bino biba bikuyamba kubanga tekiwoomera matama abiri eri abawoomerwa ennyama ate nze sibirya. Mbagala nnyo mwena mbadde siri wakola video naye njagadde nkutegeeze ku nsonga eyo. Nze Mr. America mwebale nnyo mwebali eddala ate mujja kuba bawanguzi. Amina nnyo.